G'omusajja naawe omukazi mulabe vidiyo eyo nomugenda kubeera nga mufunamuko ekyokuyiga. Obadde okimanyi nti g'omusajja bw'onooba nga teweegenderezza omukyala agenda kubeera ng'atuuka ku ntikko gwe nga tonnaba kubeera ng'omala and vice versa. Ate singa ekintu ekyo kinaabeerawo ku musajja kiri fine kubanga nze omusajja nsobola okutuuka ku ntikko ne njiwa amazzi ate ne nnyungirawo oba okitegeera ekitali ku mukyala singa abanga tannaba kubeera ng'akola ki ng'atuuse ku ntikko. Omukyala yenna yenna bw'abeera abadde atuuse ku ntikko abeera tayagala kuddamu kubeera ng'okola ki nga omuzina kubanga obanga amunyonyoogera. So ngenda kubeera nga nkolaga bu tips bw'ogenda okubeera nga okozesa mubeere nga mutuuka mwangu mwenna ku ntikko. Omukyala ayowa amazzi naawe omwami oyowa amazzi then muwummule kubanga ekiruubirirwa omukwezina kubeera kukola ki kumala kuyowa mazzi. So tip esooka gwe ng'omusajja mbadde nkusaba nga tonnaba kubeera ng'oyingira mukyala oyo osooka omukwakirire bulungi nnyo nga bw'okiwulira abeere nga wansi atoba obeere osembeza kumpi mazzi ge nga naawe omusajja bw'oneekwakirira n'owulira nti amazzi gange gali kumpi. Kakati naye bw'onoyongera okubeera ng'omukwakirira ogumuwa n'oguyisaako n'awulira ng'afa n'oggyayo oba okitegeera n'omukwakirira yenna n'omuyisaako. Jjukira abamu obwagazi buli kumpi nti ogenda kukwata ekitwe kino otandika okubeera ng'okiyisa ku ngulu oti oba okitegeera. Bw'okiyisa ku ngulu kuno ajja kuwulira ng'obuwoobi obumutta biveeko. Ddayo ku mubiri otandika okubeera ng'omukwakira ku mabeere kuno eno kuliko feelings nnyingi oba okitegeera. Bw'onookozesa ku mabeere kuno kijja kubeera nga kikwanguyira okubeera nti omuntu oyo ate omubiri. Ekikulu kya mukyala kuta mubiri kuba gwe omusajja obeera weemanyi oba okiraba. So ogenda kwekontrolinga bulungi okubeera nga tomala nga omukyala tannaba kubeera ng'amala. Nze njagala nnyo okuzina omukazi ne tubeera nga tutuukira mangu ffenna ku ntikko ne mmala naye n'amala ekyo ne kiggwa. Bw'aba akyayagala nga mwongera naye kizibu nnyo omukyala okufulumya amazzi n'alaga nti akyayagala okuyima. Ky'ova olaba nti nno abaami abasinga musigala nga muyaayaana n'owulira nga ensigo zikuluma oba okitegeera n'owulira nga muli mu kuluma kubanga akolesa oyaggayagga. So weewala nnyo okulaba nga omukyala oyo asigala akola ki ayaayaana oba naawe akolesa okola ki oyaayaana. So mu kumutandika obulungi kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nga mutuuka mangu mwenna ku ki ku ntikko. Then ekyokubiri kyekiriwa okubeera nga gwe omwami tolemera nnyo munda. Bw'onoolemera nnyo munda ojja kumala mangu ye ng'ate tannaba kubeera ng'akola ki ng'amala. Bw'onoomala mangu ate abamujjukira mumalira kasooka bwe mumala akantu kammwe nga kagwa. Kakati bingi nti mweno first round oba oyina amaanyi omukira gwo gubeera mugumu bulungi nga gulina emisuwa munno omutuukawo omutuuse lekerawo okubeera ng'obudde bwonna omalira nnyo munda. Bw'oba obadde oyingiddeko munda fuluma. Beera nnyo ku ngulu kuno nga kw'oteeka obudde oyisaayisaako just katini. Wabula ekikulu kya byonna jjukira abakyala bano babeerako n'ebirowoozo oluusi waganya okubeera nga omugulira kantu bwe kati ebintu bwe bityo. So making sure nti obugambo bw'omugamba bumuyingira mu matu oba okitegeera. Making sure nti nno bw'obeera obadde omwebaseeko ofokasinga nnyo okubeera nga omwako guno guli ku matu. Bw'omugamba obugambo nkwana owulira otya? Webale kunjagala musiimeko, webale kunfaako, bannange ompoomera, bannange obuwoome bunzita, wennooyo ky'olinganga paasi munda, bannange ndi mu mazzi, bannange ompoomera, yonna eseerera eringanga ekkubo oba okitegeera. Mugamba obugambo obulungi webale okuwooma, webale okuwunya obulungi. Bannange akawoowo kankuba, buli we kankuba mpulira nga nnyima, buli kankuba mpulira oba okitegeera. Munsekerireko sika omukka oba kitegeera. Ebintu ebyo mubikola mwenna
omusajja bw'onoosikina nga n'omukyala asikina ekituufu kiri nti mugenda tutwala ebbanga ttono nga mutuuse ku ntikko kubanga ekintu omulaga nti nno munno okola ki akyagala naawe okyagala tebali mu kubeera nga bakukaka so ebintu ebyo bigenda kubeera nga bibayambako okubeera nga mukola ki nga mwangu omwe namwe n'okubeera nga mutuukira mangu ku ntikko nekitaleka gundi kubeera nga ayaayaana ne gundi kubeera nga akola ki ng'ayaayaana so omusajja otegedde entandikwa y'omuntu gwo mutandike bulungi kuba kati walaba ffe noba tonkwakiridde bulungi then naye ekirala gwe omukyala bw'otegeera nti nno omaze kuno fokasingako nnyo kuno ku bubeere bw'omusajja kuliko obwagazi bungi nagambye ensiki n'emu ejja lwa mwami kubanga waliwo ensikina ey'ebigambo ng'oyogera bwogeze na mwagalo bw'omugamba bebi nedda leero nedda luliwa byali by'amaanyi nga bw'olaba empisa ogundi gye yakubye oluyimba ani Gravity naani ne Shakira owulya tuni eyo gye baabaddemu nagiwuliddeko kati bw'obeera n'omulenzi wo nga muli mu kazannyo ng'obeera olaga nti kyogendako okitidde abakyala abamu bagamba nti weefuleko vagini ng'olina omusajja ono gw'ogenda okuwaako bw'ogaziya amagulu bw'otagagaziya bw'omugamba bebi nedda munnange leero nedda mpulira bannaye nkutidde leero bebi bannange ate ng'ozze oli munene bulala nedda wadde kale wa bulijjo naye fuleko ekintu ekipya bw'omuwaana bw'omugamba hani kati nkole ntya nebake bugazi oba nzitudde kyennyumanyuma bw'abanga ajja n'ofunza amagulu bwakugamba nantume bambitta kyova olaba ngamba nnyo n'abami namwe muyiga ebigambo ebiwooma ntya bw'omugamba bebi sigenda kulumya tono nnyo tolaba kwatako olabe tekuli na misuwa tekuli wallayi nga kuliko emisuwa nawe olaba guswakidde kali nawe sooka ogukwateko oguweeweete gukwateko ogukole ki oguweeweete abakyala mbagamba nnyo luno olugalo luno ku kasolo k'omusajja oteekako luno olugalo bw'oti bw'oluteekako eno entwe ebanga agisiisiirizaako mpola omutwe guno nagwo gufune ennyonyoogeze era bw'onoosanga abaami abalina ku mazzi manyi mulimu n'abaami abakalu n'abalina amazzi mukwata ku ntwe eno gonna kulaba ng'aleese oluzzi olwo lwe bayita kiggula luggi n'abasajja baleeta oluzzi yesebo omukyala olukwatako n'olusiiga ewuwo kati bw'olusiiga ewuwo awo omwami n'omugamba nedda leka nze ngateekewo buteesi gwe leka kugasigayo busiizi leka nze ngeeteerewo n'akasolo kange bw'omugamba nedda bebi ogira olindako kwegamba ne mubeeraawo nga mulinga abazannya mwembi biringa byakuzannya so si byakuva eri kumubikula ng'oye kumutandika nawe mukazi kuva eri kugwa bugazi kwebamba kugulu kumumasaka okulala mbaale ebyo tebinyumira baami n'abaami nammwe tetunyumirwa ng'ongwiridde bugwirizi sooka onoonyeko nuuna ku mimwa lwakuba mulimu abaami batamanyi kunuuna mimwa gyonna ogipakira mu kamwako n'embulwa wenzisiza abala bwe mutusika ennimi muzisika zimalayo mu kamwa kaffe nempulya nga neeno wansi eno wannuma gye luva emimwa gino giyiseeko buyisa lulimi ate bwobanga agunuuna togunuuna gusika yisaako buyisa ate gununeko akatundu kakati bw'ovaawo amabeere gano abamu mutunyiga bunyizi n'olikwata lyonna n'olinyweza oti n'onyigalinyige n'empulira nga nfa obulumi feesi eyange neefa n'otandika na kuliruma bw'olisika bw'olirumamu bw'osika olinga akayana eno nziriba linnoma naye abaami namwe muyiga okutuweeweetako kati mwayiza omuzogo okutusogga engalo wansi mulinga abazaalisa olugalo luli lumu lwokka luno olwa wakati lw'okwatako bw'oti n'oyisaako mu bukyala bw'osangayo abalongo ng'omukyala yasika awo tukugamba kozesa engalo 3 zino ng'osika ku ki ku balongo abo omusajja
Naye kati abaami abamu mutusogga engalo zino zonna engalo nnya n'ozibuliza mu mukyala wallahi nnumwa kuba engalo zino zirimu amagumba ate ziriko olususu lukaluba so obusajja bwo buba tebukaluba kubanga buliko akasusu akaweweera ke baatondera n'akasusu kange kennina munda bususu obwo bukwatagana akali ku waya y'omusajja negundiyo bukwatagana obususu obwo era Katonda tumutendereze nga yakola ebintu nga byanjawulo naye kati mwamugaya ne mututeekayo engalo zino zituluma nnyo olugalo luno olumu lukulaga teruyingirayo n'eri munda lukomawo ku ngulu kwawula ku balongo bano ofuna bulungi ate lwekakase lwonteekayo nti lutukula mala kunaaba wali ne sabuuni ndabe nga lutukulidde ddala bulungi engalo zino kuba engalo zino nkyafu zikwata ku bintu bingi mubaako n'enjala ne mutusuna wansi bannaffe mutusaasire zituluma abamu teboogera naye ziruma ekyo ekyengalo tukivuddeko kati munuuna ne wansi abakyala abasajja bagwa nnyo ebbakuli mbu kati ebbakuli yeriko senga nze sikikkiriza abakazi baagala obbanuuna wansi awo ebbakuli senga ennaku zino eyitambula abavubuka bangi oba abasajja bangi balwadde obuntu muno babanga abalwadde tensos naye teziba tensos bagenda obbakebera muno babasangamu amasira muno nsonga yakunuuna abakyala abakyala bamu balola UTI ne batajjejjanjabya kumalayo ddoozi naye musigalamu gwe nojja n'onuuna n'olwala amabwa muno mu bulago nga tomanyi bwajja gavudde ng'otandika okuzaala muno amasira bangi abavubuka babalongoosezza muno nnyo nga babajjamu amasira muno nnyo bangi mu Ghost Empire amaanyi gampedde gwe kyekigwisa ebbakuli Ghost Empire olw'ensonga n'abakyala be mugwa ebbakuli nze nkugamba oba oyagala okugwa omukyala bbakuli mwekakase nti muyonjo mwekakase nti si mwenzi naye ojja kunuuna amazzi muno okombe naye nga gwokomba ekiro essaawa 3 naye nga ku 8 yagigabyeko eri eyayiyeemu supu yes gwe nojja nawe nosaayo emimwa gyo n'onuuna amazzi agatali gago manya amazzi bagatondera kubeera eno wansi kufuluma kyokka gwe oganuunya ate ogazza waggulu mumanye ekintu kye baatondera okuyita wansi tekikozesebwa ate kitundu kya waggulu ate kukikwatako wallahi kyo kiba kikyafu mulimu abakyala ababawaako nga bakava mu piriyodi bwetuba twakava mu piriyodi nga nvuddemu nga leero ennaku 2 ezisigadde mu maaso olw'enkya emmande n'olwokubiri mba nkyavaayo omusaayisaayi ate guba guwunya bubi nnyo naye mwe ne mupapa okusaayo emimwa ekintu ekyo si kirungi kyova olaba nze ngamba abakyala nti bweba ovudde mu piriyodi yisaawo ennaku 7 ku 8 ate bw'oba okamuse bulungi ng'owonye bulungi eriyo amazzi agavaayo agaseerera gaba ngamenyera nga bw'omanyi ssenyiga omuto eyakakukwata aba atulukuka amazzi ago gavaayo w'omanyira nti owonye bulungi piriyodi zo n'enseke zeeyoza kati zeeyozeza ziteredde naye abamu tebalinda avaamu leero bw'alaba tabuliidinze paadi agijjeyo nkalu eriko olusayisayi lutono ng'agenda wa mulenzi we kumuwa amanyi n'okugamba nze nno nawonye
nga n'omulenzi nga nawe ossaayo mimwa. Ebintu ebyo si birungi bataata, mujja kulwala kansa w'emimiro. Mulimu abantu abamu nga bakyafu nga bwe yeesangula asangula za maaso. Maama kati balina sangulwa nga bazzaawo. Ozza mabega oti. Toyiwa mu ssupu mu nva ettaka. Kabaata tolina magezi. Naye omukazi alina okwetaaga mazzi oba alina kunaaba bunaabi na mazzi. Saba weesangule ng'ozza mabega bw'omala ate naaba.